Damulira olinga ebyoya by'enkoko. Ompulira? Damulira olinga ebyoya by'enkoko. Nkyagenda information ekyatambula. Bwe tubagamba tugenda mu protest vote. Bo olw'okuba nabagamba nti balina obwongo butono wadde beetuma amanya g'Ekiganda, ono yalowooza nti mission zino zonna tezigenda kuvaayo. Kati bakubisa t-shirt ne bazigaba ku buli ne baziga police post zonna mu Uganda zimanyi mission eno. Mwe mbadde temugimanyi kati kanjiba buli mu video ey'okugina kujenkoza olwaleero. Nga bamaze okugaba gundi ga uniform ezo zonna bategeeza ba police post mu Uganda ne bategeeza ne ba OC ne ba DPC ku muzannyo ogenda okukolebwa. Kati nga abaana abo banajja ku polling station okole fujjo, aba police bagenda kubira nga tebalina kye bafaako, nga mission y'abaana bano kwe kukuba abalonzi abaliwo, bakuba akakyuko k'ebyokulonda, bakube ba polling agent nga bakikole Kawempe, eyo ekyennyini kye bagenda okukola ku lunaku lw'okulonda. Then bakwate bu video ne bu film baboteeke ku mawulire ne ku international televisions bagambe nti eno protest vote beeni gye bayogerangako nga bateekateeka eggaali. Christopher Damulira nkiddamu olinga ebyoya by'enkoko. Ng'omuwaddugalira ng'entamu efumba kasooli zino ez'ennammanve olinga ebyoya by'enkoko tayimuzi. Bw'oba ogamba nti wasoma walikola ekikyala era mu poliisi g'osingamu amayinja ng'atoli mu amagye. Bw'oba tewasoma constitution ya Uganda nga tomanyi kye bayita electoral reforms and electoral laws, nga temusobola kufollowinga kye bayita politics and the rule of law, how dare you get involved in such a pity blackmail system mu politics wa Uganda? You are a policeman, you are supposed to serve. You were an army officer, you are supposed to serve, to respect the constitution. Engaging anti mbine ebikolo by'abaana batasomako wadde P1B. Kati about the mission eno kubi ya kusatu nabagambye kati nze wano wensingira ddala okwetaaga wano mu Kalunga tugenda wano wensingira wano wali omulimu gwange. Eno mission yakakuba ya kusatu kati neno ngikubye. Christopher Damulira kwoli, Museveni kwoli, Muhoozi kwoli, Kagamba kwali, aba SFC kwe bali, aba Semwayo kwe bali, ba DPC kwe bali, SFC kwe bali mwenna. Eno mission ya kusatu neno ngikubye. Go and eat your mother something in your boss's voice. That is Nyanda Yosofeti Bahamurwa. So, we malokolo omulimu ogwo, then bagambe yeyo yebayita protest vote, bakubya abantu bikibikibi. Then musajja mukulu eyabula amagezi agatase eggwanga alyoka agambe mulaba ono nno ye Simon Byabakama. Simon Byabakama sebe Byabakama. As long as mulimu Byabakama oyo ayakulya akakyuko by'okulonda ave yatandika okugamba ebyo badde mu kulonda mwabirabye anti mwalala bakoze fujjo abanupu bakyankalanyiza okulonda kati n'olw'ensonga eyo biki kati bano zaffe tuli basiru kati ku polling idde bigenda okwapeninga. Christopher Damulira yabitegese dda ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Musale video no mugitambuze wantu wonna ekyo kyo kivuddeko bamutuma okutunda ebinyeebwa nga abantu ababeera mu magalaji abavuga boda abakola emirimu gyalejjalajja ku byalo ebyo be basinga okulya ebinyeebwa bino. Ebinyeebwa bino biba birimu obutwa. Abantu bano bakawa obutwa abantu bameka? Teeka wansi mu comment. Abaana bali ebinyeebwa batunda bwe banga biri contaminated n'obutwa bakaguza abaana bannambi mboganda ebinyeebwa byenkana ki? Abaana babatunda amagi ge batunda bagagali contaminated bakalya amagi ameka? Abaana bana batunda sumbusa zino zibanga zirimu obutwa. Abaana bano bakatta abantu bameka? Lwaki nkugamba ekigambo kino? Ekigambo kibayita kansa mu Kampala mukono wa Kiso mu Buganda kansa ayitiridde. Njagala ombulira ekitundu kyonna ekya Uganda ekirimu abalwadde ba kansa bayitirivu nga mu Buganda. Ekigambo kye bayita cardiac arrest, abantu okutuka okutusinaafa mukiwulira nnyo kiva ku ki? Kiva ku bintu ebyo. Kati njagadde obategeeza mwenna mwegendereze nnyo
situation gye tulimu ebigambo bino bibagamba naye mujja tegere kigambo kibayita occupation ng'obudde bugenze bino bye mbasomesa tiri muntu agenda bibasomesa ku mutimbagano mulala okujjako wano wokka okujjako n'abagezaako kino kibagambye kibabeere mitwe gwe kiremye gw'onoomanya nze nkibagambye oba owulidde oba towulidde it's up to you security alatiwedde kati tugenze ku mission ya Damulira. Mission ya Damulira nakubye esooka n'enkuba ey'okubiri kati ngenda kuba yakusatu eyokusatu yeruwa. Mission ya Damulira eyokusatu yino kanjikube nayo eferumu nayo kiveewo. Damulira Christopher Kijambia saako ne munne Major Emma Kuteesa nga bakolagana ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence saako ne kya Internal Security Organization ne police bano bwe namaze okuba program ziri ebbiri babadde eno eyokusatu nga baloza sobola gitegeera eno program eyokusatu byonna bigobekkereza bagala kukwata president